please appreciate Kyagulanyi Ssentamu. Abamu mumulaba kubanga mwasoma mulooza mutegeera nnyo, abalala mufuumuula Ennyengereza ne mulooza mutegeera nnyo, abalala because you've been in politics for so long mulooza mutegeera nnyo. Please be humble. Omusajja akujje mu DP gy'obadde wavundira n'akugamba nkuwadde kaadi DP ebadde tekulabanga ng'era tekusuubiza yadde kuwa bw'akakiiko mu palamenti nze gamba ebadde shadow minister nga DP terina nakyekulabamu n'akulonda nagamba nkujje Misiri jangu nkuwadde obwakatikkiro manyi nti loopu ye katikkiro nkuwadde obwakatikkiro obubaddemuko kati akugambye ti yes according to the principles of NUP katikkiro azanya lolo ye then ne tumukwasa newala akujje mugufu okuzava akutadde mugusava bana abakuli emabega bano bakulimba oli wakitalo nnyo bovaawo NUP egenda kugwa NUP is people Uliriza NUP is people. Yes, yatugambye nonti kakuno yo omukubatandika ekibiina kya NUP. Anti kyenkugambye sisobola kuvaamu abagala ngende bakotakota mugalu monde. I am here to stay. Anti kyenkugambye amalala agakuba ekigo gwe tokimanyi nti mwajja muli musanvu nga mwambadde obufulaano obuliko DP buloko ndi tuze okwegatta ku NUP. Bayambala obufulaano obuliko DP buloko sibo byenjogerako nzomanyi nze siri politician awe mu compromisinga era kye nagamba Mpuuga wa mwoyo nti bakuwanise mwaggulu eri naye bajja kugirawo eddaala nga tolinawo golina kwekkatawo bwekkasi. It think was very simple. Baba accusation any politician can be accused. Be humble. We towards government mungamba kino naye tukitambuza kubanze ndi mu parliament. No. Manyi temptation is eziba mu parliament uliriza. Manyi temptation is eziba mu parliament. Manyi muntu aita uta. Na ye we baba kugambye uliriza sebo ng'ekibiina kye ekyakufuula katikkiro. Kubanga loopu ye katikkiro. Ne kikujja eri mu DP gye wali tosuubira kubayo na kifo kyonna not even a single dream. Lwaki ebyo bye weetenda nti oli wa kitalo tewabikolera mu DP? Oye mumugamba nti yali wa kitalo wakiri yabikoleranga mu DP nalabangayo kakande. I don't every politician matters but there are those politicians who don't matter at a certain time. Ondo Mpuuga yemu kuba nabyabufuzi abakoze kinene nnyo. Anti kiki kyenkubuuza olinga bano benkugamba mbu bano ba Buganda n'omubuuza mpaayo kye wali oyambye Buganda kale mpaayo bibiri oyo mumutenda mbu kimanyi bano ba Buganda era Baganda nnyo n'omubuuza ati kale kinsanyusiza. Honorable Mpuuga yabadde deputy president ani yamulonda Buganda tokoleke tontwala ani yamulonda okubeeramu abakaba ani yamulonda kyenkubuuza nga tonambuza bali 5 anti nkugambye ani yalondo yokuba bava wano mu Buganda mwali deputy Yes, awo wenyini wetugenda tutandikira gwe mukwano gwange nkutegeeza nti oli ku Yugi Updates TV kusinza okuba ng'otuwuliriza kavidiyo ako kenkuteereddeko Lutamaguzi nga bagezaako mujjako interview kunnyonnyola ku nsonga za Mpuuga kusinziira biri byonna ebyaliwo Mpuuga nga alonkinga ekibiina yayogera ebigambo bingi newankubadde era nga tannakuba nga alonkinga kibiina ekyo yayogera ebigambo bingi nnyo nga wabiwuliranga nga byonna agezaako okulumbagana ekibiina kya National Unity Platform naye abakulembeze nga Lutamaguzi bavuddeyo ne batangaaza message egende wa Mpuuga nti Mpuuga alina kitegeera nti NUP ye mufudde kyali NUP ye mufudde figa okubanga abadde amanyikiddwako n'okumanyikibwako nga badde maanyi ga Kyagulanyi so yandibadde awa Robert Kyagulanyi ekitiibwa yandibadde awa NUP ekitiibwa kubanga ebyo byonna ebifo byatuuseemu yali tasobola bituukamu ng'akyali mu kibiina kye ekya DP yali talina wadde essuubi yali talina wadde kirooto naye byonna ebirooto yabisanga mu kibiina kya National Unity Platform. Kakati wano wetwagala okwawulira abakulembeze abatwala eggwanga mu maaso obanga obwongo obukulemye okufuga nga tebusobola kukuweereza oba nakkulungamya ngeri ki gy'olina tambuza mu byabufuzi nangeri ki gy'olina kurespektingamu abantu abakufudde ky'oli obanga tosobola kurespektinga ddaala erikutuusizza w'oli ate bano b'oyagala okufuga obufuzi golowooza bo ogenda bafuga otya so kitegeeza nti obufuzi bwa Mpuuga buli ku lusuubo era abakulembeze bangi babukubyemu ebituli era naffe wano
tutandise okubuusabuusa kubanga gw'otema otya ettabi kw'obadde otudde oba kw'otudde. Oyinza otya okukwata eggaali ekutambuzza olugendo ng'otuuse n'ogiggyamu omukka ng'ate tonnaddayo ne gy'ova? Tulaba nti buba butumbaavu. So kino kitulaga nti nno abakulembeze baffe tusinga okuba nga be twali tubalamukko amagezi n'okutegeera abaali ab'amaanyi okuba nga gavumenti eno eriko ebasudde mu ngeri ey'amangu ennyo bw'etyo olw'obutakkuta. Okwo kwonna butakkuta. Gwe buli w'obeerawo n'ekintu ng'otunulira nga ky'olina ekitakumala ekigenda okuddamu n'ekyo ekitono ky'olina ogenda kufundikira ng'okisaddaase. N'akatiibwa k'obadde olina eri omuntu watandika okuba nga buli kadde akuyita n'abaako kaakusuulayo kitegeeza ogenda kutambuliranga wansi wa bigere bye. Omuntu oyo ali layikira okukozesa ensobi nnyingi. So abakulembeze baffe bano banditudde wansi ne beebuulirira ne beddamu ne balaba ki ekyagenda obukyamu ku sayidi zaabwe kubanga tosobola kunenyeza kikyamu ku muntu mulala lwa nsonga emu. Mpuuga yakatambula ebibiina ebisukka mu kimu byonna ng'avaayo agamba abakulembeze b'ebibiina bano be bakyamu. Kati gwe weebuuze ku ggwe nabo ani mukyamu? Kitegeeza waliwo ekitagatta bulungi ku sayidi yo era abantu bonna bonna tebasobola kuba nga gwe basongamu olunwe n'ogamba nti tewali kikyamu okuggyako nga waliwo kiweebuusabuusa ku ntegeerayo. Kutegeeza nti nno obadde muwuliriza mulungi nnyo. Jangu mu comment section sharinga, commentinga, kwatana kuba nga osubscribinga, kubiriza ogende maaso n'okuba nga osubscribinga ku Yugi Updates TV. Tubagala nnyo, mweraba.